tutandikidde wano ew'omukulu gwe bayita Alien Skin n'omukulu gwe bayita Pallaso. Alien Skin mu weekend yagimaliddeko mu kibuga Masaka, yabadde ali mu nnyendo we bayita ku Kiyovu. Weyabadde awo omukulu oyo yabakubye endongo. Alien Skin y'omu ku bayimbi abasinga okuba nga bali booked omwezi ogw'omukaaga n'ogw'omusanvu. Kati akadde kano ayimbira obukadde obunaku butaano. Oba owakana bino byonna nga bwe bibadde wakati w'obuna n'obutaano gwoba tobuyina muleke yembeera bweri Alien Skin. Omukulu ono abadde ne press conference asobodde okuba ate nga ategeeza bannamawulire nti ekivulu kye nga bw'omanyi nti omuyimbi gwe bayita Pallaso embeera yonna mubadde mugiwulira. Pallaso yavaayo n'amutimpula gye buvuddeko nti yagenda mu rehearsals n'asobola okuba ate nga yamusumbuwa. Embeera netambula bulungi nnyo kati nti abaana b'e Gaza bo tebazikiza wadde n'akamu. Kati omukulu ono gwe bayita Alien Skin kubanga gye buvuddeko nnaku ndowooza nga nnaku 3 eziyise, omukulu gwe bayita Abitex yavaayo n'ebigambo bino ng'agamba tugende Kyaddondo ba Freedom City wiiki emwemala. Abitex abadde alina ekintu kyasetinga olunaku lwabadde lwajjo obulango ne butandika okujja. Ati waka yena n'afuluma nga bagamba Freedom City bagibuukinze SITYA DANGER. Omukulu gwe bayita Alien Skin bagenda okuba ate nga beetwalaganya nga bw'omanyi nti omukulu gwe bayita Pallaso alina gye bayita Love Fest. Ekivulu nakirangidde ebbanga naye omwana akituddemu akadde kano. Omukulu gwe bayita Alien Skin nga bw'omanyi akadde kano ebibala bya lockdown ne COVID-19 bye bino nno. Abagamba lockdown yabasala kati abayimbi abava mu lockdown ne COVID ye mukulu gwe bayita Alien Skin bagamba yatuddeko amaanyi ga ghetto gonna. Pallaso yakuba atakubika yaliko amafuta gazi ghetto zonna. Era omukulu ono ayogedde bingi nnyo abadde mu press conference y'olunaku olwaleero. Ayaya katutandikire wano owulire emboozi omukulu ono gwe bayita Alien Skin ng'atunnyonnyola ye nga bwe kigenda okubeera kubanga ye agamba bigenda kuba bya ddala. Wulira agamba nti eno record gyaleese tebangawo mu Uganda. Alanze ekivulu kya Lwakutaano lwa wiiki eno obulango butandise leero. Kinaabaayo oba asetinga. Wulira just tukunganye waneeno ongerako katizaako kita oba ekintu mu kisembayo kya babuddira kunyanjula okitegeera tulina enaku ndowooza ziringa nnya ekinza okuba tekibaddengawo okitegeera naye kati likodi nakitongole zikolaki ezitekeddula nga bwe tubadde tuziraba era embizibakulemale kubanga bwe tuba tuli mu bbanga nga lya tubale periodi ya mwaka gumukola nti ekyo kyenyini kubafuukira ki kyenyini kye baawalula balikaaba balisinda bajja kusita obugere naye nga yamaanyi otegeera gasi kwebaza nnyo akyali bange abankwasizaako ne ttiimu yange abamu n'amaanyi g'abantu boyi kubanga waliwo akagero kali akagamba nti osobola omuntu akantu n'owunzika ng'olitumbuddeyo buki. Aya ye mukulu gwe bayita Alien kubanga buli omu abadde asuubira nti waliwo concert ejja gye bayita Nkwakyo Festival naye abantu bawulidde SITYA DANGER ategeeza nti eno SITYA DANGER kagenda kubeera kasiki kabasooka okukamaliriza batereeze abayimbi abakadde kuba ye ategeeza nti abayimbi abagenda okuyimba Freedom City be bayimbi abaliko abayimbi abapya. Bwe tuba tugobedde social media nga bweraga post ezitambula Alien Skin omupiira aguyina kino kireka wa timu Pallaso onambuulira naye nga ye agamba basponsor Fangon Forest bakirimu naye ng'ekiri emabega kigambibwa nti Abitex nebba gyobayinza okuba tebakiri wala. Ate ng'emalirwako wali nakyo nabagamba nti buli muyimbi tayimu eno ajatuuka ng'aliko bifo Alien tetwali twatunulayo dda bane tukane ngamba baana yimba ayimbi mwana ekonsati nga tunakutandika kola ki yimba ensonga ki olaba Nkwakyo Festival ekolodi twaga abantu bonna bamala okuyimba babenga waliwo space awo nga tulina twagala kuyingira wakati just nabaawo ekiyingira bano kugamba waati tusooka twekubonaku ati tumale tukole ki tumale tweyongereyo kitegeera tuyongereko katiza nti ennaku z'omwezi nga mwenda era nga bonna just abasupporting Family Forest n'abagaliza afaani bakyali baffe teri agenda kutugambayo boyi katonda sifala era waliwo ababirawo nga ndaba balinga abagalo challenge nga
obutonzi lwaki mwana nange nkola koze walaba wali omusajja omu yagamba nti alien skin nkugambe nti bannamawulire babadde bangi nnyo aba TV radio wa social media YouTube biki byonna twala tugende bannamawulire alina wabatuusiza nabagamba mumubuuze ebibuuzo byonna omulundi gumu ngenda biddamu omuyimbi ono muzibu nnyo mu kuddamu ebibuuzo wulira bwagambye bannamawulire abakutte bwati kansooke nfunayo ko ebibuuzo nga 5 bonna babulize wamu omulundi gumu bonna babulize wamu mugenda laba obwongo ago bonna babulize wamu rihaso zatandise dda bazisanga wazo tiketi owulidde alien skin babuuzizza ebibuuzo nga 50 wulira bwagambye ebimu babuuzizza nga bifaanagana azzeemu byalabye nga byamulamu omwana ono bannange era waliwo ebibuuzo ebimu nga biringa ebisaponsalingitwera temuwulira ebimu nga birina ebisaponsalingitwa naye nga ate wano tuli kufamunisole tebaba ensonga zonna eziri mabbali waawano oba amabbali geno tuteekayonosokuso tumanyi kyowaganga wanongera ku press conference enkwate festival ekyali bulungi ate eyo tukyagala awagazi olaba recording twagala concert eziri zibadde zikyaludde okubeerawo ate tubadde tubyagala mu lubiri awo nga zigenda kubeera nga ziri zabasaida kaloli mwagirabe kasho kyalo kiramba kati just one of the domestic toyagala kifu domestic kubanga we waliwo awali freedom segera ate bakinga mwenda bakyoloza omalanga mwenda ziba public kategedde Christmas wemu ategeka kati kitwale nti mwenda public public omu n'agamba nti lwakulabulangako saidi eki bwetuloza nti no bonna abali bakwaja kubeera saidi ejjakweyawulamu bamu babeerera bamubakoleki osegedde kakibanga Christmas bebeerawo ku Friday bannanga alien skin bamubuuzizza lwaki mwana mulezi gwe bayita champion gudo alina akaana katambula nawo kabawunsa ke ye bwagamba lwaki tekasoma agamba kakoppa ye olw'ensonga naye okusoma ge tekwali kwangu naye akasente ati akafuna wulira omukulu gwatwalaganya omukulu gwe bayita Pallaso olunaku olwajjo yagenzeeko ewa pasita Bugembe asobole okuba ate nga omukulu ono alien skin oba oli awo anamusonyiwa naye wulira bwe kyabadde banga eriseeko pasitors omanyi n'abaana ba geto bonna ne beekozesewa nga teri yava mu ssomero oba ngu yasoma omulimu bonna mbajje ku nguudo za mu Kampala kubira ddala ku DJ wange yafanikira nguyo wali muganda wange tutambudde ffenna amawanga namujja tuvudde ffenna lipanda Gaza yali musuuti pasita nina ebyansobyeko ne mukwano gwange gwe nnyimba naye ne mmaliriza nga byantabusinko nnyo nange ndi muntu nyinza okuba nina ekifaananyi kye nayoleseza nga bangi tekyabasanyusiza obanga n'embeera yabadde empanvu bingi byabaddewo naye nga kyensingira ddala pasita nsaba onsabire omukisa kisa kya Mukama Katonda kiyingire mu buli nsonga eri mu kkubo mu Luganda otutabaganye tomanyi alumu tuliyimirirako nana nukuwashikya aya basi ensonga yazitutteyo pasita Bugembe yasabye alien skin amusonyiwe naye ndaba omwana we Gaza aganye okusonyiwa yali yagamba nti ata danger yagamba sita no Mr. Danger kakati oba omuyimbi omuto olugendo luluki Katonda atubeere Pallaso olize maaso
alien skin wano waka mulaba nekyaki yaffe terimu nzigi kitegeeza buli muntu ajje nsaba katonda emirembe gikomewo between you and him ate nalowoozeza ya Will Smith naye batamukaawo ate yali elevated omuntu asigala muki muntu sonyiwa mugandawo Pallaso aliensike naawe bwolikola ensonyi ensi ekusonyiwa simusiima nakosinabako naye endongo giwuli aya kasita endongo giwulira yakutuukako pasita omukulu gwe bayita Pallaso avuddeyo n'ategeeza nti waddeyo byonna bategese concert ku lunaku lwe lumu agambye tulabe gikinaggwera naye weŋŋambira nti abategesi abayinza okuba nga bakiriko emabega Abitex ku bigambo byateeka ku mitimbagano n'ebigambo bino byayogera ku Pallaso gye buvuddeko wulira kakati Pallaso era tugenda kutuula ne tiimu nga bapromota tusalewo ekyokukola Pallaso tusobola okuba nga tetumulinaako buyinza okukola obuyisabo obwo obw'amaalo mbuyita bw'amaalo manyi omuntu nga tewalina linnya n'ofuna ku linnya ebiseera ebisinga obuyisabo obw'ekikopi buvaayo si asusa okubeera netutumu era ffe tetumulinaako fitina naye bw'oleeta amaalo go ne gakosa abalala guba musango liwaddemu okukola empisa zembi n'obuyisabo obw'ekijega naye obujega bwo kasita bukosa abalala abo waba waliwo obuzibu Yesebo. Omulimu gwaffe tugwagala yatusangawo yatusangawo ate tukyaliwo wetuli tetwagala muntu yena aleeta buyisa bulala ye mukulu ya Abitex bajjo yayogera bino ebigambo bino omwana oyo Pallaso nabakisi mutima mubi bayida abantu babaga banjogera Pallaso naye njagala gyevana gye mulaga mutunula muyimbi nga David Lutalo kimukumbidde ku toopu mpisa Kenzo mpisa Shuba mulaba mukwate naye ayogeza mpisa ayogera with self respect naye omwana ono Pallaso yajja ne lulaba ne excitement engeri omusira gye gwamukuza obwongo mu America n'alowooza ti Uganda bwete kukolaki ate bino mbyogeranga muzadde we bino mbyogeranga omuntu akutte sente neziteeka mu industry bino mbyogeranga alabye abayimbi abagwa bwe nvayo nenkola nenga nti Pallaso kendeeza abalala Bebe Cool ye muyimbi anasinga ngose olulimi kinga simuvumye ye muyimbi kale ategeera nga wayisewo essaawa 48 ne Bebe Cool tasobola kukola nsobi Pallaso zakola Bebe Cool mu buyaaye bwe bwaba awaba promote ekitiibwa n'owabaddamu Abitex amuddamu with respect ye mukulu oyo gwe bayita bajjo ensonga nga bwe ziri bannaffe aba federation gye baakakola tebannavaayo kwogera ku nsonga zino abategesi b'ebivvulu baali bagamba nti balina kutegeka lunaku lwe lumu byonna tubirinze tulabe enkwakyo festival watugambye nti ejja naye ng'ensonga zeezo alien skin yagiranze ku lwokutaano kubanga n'abaana bagenda kuba tebasomye Heroes Day bagenda Freedom City erugogo Pallaso gyali ku mitwalo 2 alien skin ali ku mutwalo gumu ogenda kumbuulira gwe olowooza n'atambula etya alien skin anakikuba oba Pallaso anakikuba kuba yategeezezza nti abakadde bonna bagende erugogo abapya be bagenda okuyimba naye wali ku Freedom City